Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atuteekeko ekisa kye, atuteekeko omwoyo we olunaku olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda. Olwaleero ngenda kwogerako ku bintu ebimu ebyaliwo Mukama waffe bye yakola, ebyamagero bye yakola, bingi tebyawandiikibwa mu Bible, era abanagenda mu ggulu mugenda kufuna okwolesebwa, mugenda kumanya ebintu bingi nnyo ebyaliwo ku nsi. Essanyu lye mugenda okufuna mu ggulu mazima mujja kulaba nga teryenkanankana kwe tuyinza okuyita okubonaabona oba omuwendo gwe tusasula wano ku nsi ogw'okulwanyisa ebikemo, okugezesebwa. Tujja kulaba nga Katonda kyanaaba tusasuddemu obulamu obutaggwaawo n'ebintu ebyenjawulo eby'okubikkulibwa kuga Katonda byajja otuwa nga tuli mu ggulu. Tujja kulaba nga mutuufu mazima bisinga kwe tuyinza okuyita okubonaabona kwe tuyitamu mu nsi. Mujja kumanya ebintu bingi nnyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yakola, kubanga ye kennyini abinyumya. Mukama waffe ye kennyini abinyumya, era abanagenda mu ggulu mujja kulaba ddala essaawa y'okusinza ng'etuuse, kuba essaawa y'okusinza weetuuka buli muntu aba agenda we basinziza, kwegamba babeera nga basinza, nga batenda, nga bakuba ebivuga. Era olaba bakuba ebivuga, waliwo akuba ebivuga gw'olaba n'otegeera nga tewali nagamba erinnya lye. Bw'onaalaba akuba ebivuga alina ekivuga ekyasinza obunene, ekisinga obunene mu balala bonna, ojja kutegeera ye Dawudi, oye King David, ojja kutegeera kuba ye. Ate wawulira abayimba, waliwo abayimba n'amaloboozi kumpi ne gayitamu okusinga ag'abalala. Ojja kutegeera omutume Pawulo, waliwo n'omutume omulala Apollos, naye ojja kumutegeera amaloboozi gaabwe kumpi gayitamu. Ate Mukama waffe Yesu Kristo atuula mu makati, we baba basinza olengera atudde mu makati, abamwetoolodde abo baba bakajja mu ggulu, baba bakayingira mu ggulu, abo atuula nabo, kuba abo atambula nabo buli wamu, kuba bali mu ggulu baluddeyo bamumanyi. Naye bano abakayingira mu ggulu Mukama waffe aba ayagala, aba alina ebyobabuulira bingi, ate nabo balina ebyomubuuza bingi. Okumwetegereza obwetegereza, abantu batwala obudde nga bamutunuulidde amaaso, ebigere, ne bamukwatako mu ngalo ne balaba, kubanga mu ngalo za Mukama waffe Yesu Kristo olaba engalo ze, olaba nti waliwo ekiraga nti ebiwundu by'emisumaali, era abalaga wati engalo. Bw'oba tomutegedde, abalaga wati engalo ne balaba ebiwundu by'emisumaali gye baamukomerera ku musaalaba. Kati Mukama abanyumiza ebintu bingi nnyo, era abantu abasinga obungi Mukama watandika okwogera bw'ati nga basinza, olutandika okwogera nga babuuzaako, ogenda okulaba buli omu ng'ofukamira ng'omutwe oteeka ku ttaka, kwegamba ng'owulira essanyu, ng'olaba kwegamba olaba nti ne mu ggulu otuuseyo lwa kisa kye, wabula si lwa butuukirivu bwaffe. Buli omu agwa wansi n'awulira essanyu n'amwebaza, kwegamba ebintu bingi nnyo. Naye ng'akagero kengenda obbagamba olwaleero ke kamu Mukama waffe byajja okubanyumiza, nga bino byaliwo we yali ku nsi eno, kubanga Mukama waffe yabeeranga mu kifo kino n'abeerako mu kifo kino. Ddala ewaabayigirizwa Mukama waffe byatambula nabo, ebiseera ebisinga yagendanga nnyo ewaabwe mu nnyumba zaabwe, n'asulako mu kifo kino, olwaleero n'agenda ewooli, ng'atambula mu bifo bingi ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Ate abantu bangi bamugobereranga. Byengenda obbabuulira leero, yali asuze mu nnyumba ya Mark. Mark y'omu ku bawandiisi b'omu Bible, ye yawandiika ekitabo kya Mark, y'omu ku bawandiisi b'omu Bible. Kololo gye yali asuze ewa Mark. Mu ekyo ekitundu ekya Filipe waliwo ekitundu ekyo ekya Filipe, waliwo ekitundu kya Caesarea, naye munda mu Filipe Mukama waffe we yali asuze nga ewa Mark. Kati essaawa zaalinga mu ttuntu, nga wayiseewo essaawa emu okuva ku ttuntu, Mukama waffe n'agamba Mark, n'amugamba, Mark, tegekera abantu bangi ekyokulya, bakooye, obwedda bawuliriza. Ne Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba Mark, ogenda kukolagana ne Rafayiro agenda kuyambako okutegeka ekyokulya. Aye tujjukire nti Rafayiro ye malayika wa Katonda, archangel, aleeta okuwonyezebwa, ye malayika w'okuwonyezebwa, archangel Rafayiro. Kuba Rafayiro yabeeranga ne Mukama waffe Yesu Kristo, n'abantu baamulabanga, era bangi baabuuzanga, iyo omuvubuka omulungi ono, obulungi bwe nga si bwa ku nsi eno. Era bagambanga Mukama waffe Yesu Kristo, okusinziira ku ndabika ye, singa abadde n'ebiwawaatiro twali mwise malayika. Era Mukama waffe Yesu Kristo alina n'abalala be yagamba, n'abagamba si buli malayika
abeera n'ebiwawaatiro. Era Mukama waffe yabagamba nti malayika eyajja n'ayogera ne Aburahamu okumugamba aleme kusaddaaka mwana teyalina biwawaatiro. Era Mukama waffe Yesu Kristo yabagamba n'obbagamba nti bamalayika abajja ne boogera ne Looti, abalabikira Looti ne bajja mu nnyumba ye tebalina biwawaatiro. N'abagamba ne malayika eyalabikira omuto Tobias naye teyalina biwawaatiro. Kati ono Archangel Raphael yabeeranga ne Mukama waffe Yesu Kristo. Era Mukama waffe yagamba Mark ategeke ekyokulya, naye akolagane ne Raphael amuyambeko mu kutegeka emmeeza. Era Mukama waffe n'agamba ne Raphael n'amugamba naye nga tonayambako Mark, sooka otereeze emmeeza oggyeko ebyaliko kuba kwaliko ebiddugala ku mmeeza. Era mu lutemye lwa liiso Raphael yali amaze okubiggyako, kubanga Raphael ye malayika, muntu wa muggulu, muntu wa mwoyo. Kati engeri gye yakolangamu ebintu bye yali ya bwangu nnyo nga kumpi byonna byamagero, naye wawaayita ebbanga batandika omumanyiira ne bamuyiga. Ye ng'ebintu bya engeri gy'abikolamu kuga bintu bya muggulu, obwangu bwako osanga bwewunyisa buli omu. Naye baali bakitegedde nti malayika nga tebakyewuunya. Era mu luteme lwa liiso malayika Raphael yali amaze okutereeza emmeeza. Era bwe yamala okutereeza emmeeza n'ajja n'agamba Mark, Mukama waffe atugee tutegeke ekyokulya, naye oyagala nkuyambeko ntya? Oyagala nkuyambeko nga nkozesa amaanyi gammwe ng'ag'abantu, oba oyagala nkozesa amaanyi gange nze ng'omuntu ow'omu ggulu ow'omwoyo? Ky'oyagala kye tujja okukola. Era Mark n'amugamba emmere gye tugenda okutegeka baatandise ddo gifumba, bali mu ffumbiro bafumba, naye tennaba kujja, ekyetaaga obudde, ate tulina okusooka okutegeka emmeeza abantu we banaatuula. Mark n'agamba malayika Raphael n'amugamba naye wona ebintu onaaba otegese mu ngeriyo gwe ng'omuntu ow'omu ggulu kijja kuba kirungi, kubanga ojja kuba otuwonyeza emirimu gye tubadde tulina okwanguya, ate n'ekirala emmere ejja kujja mu bwangu abantu balye. Naye Mark n'amugamba naye tekirabike nga ekintu ekyewunyisa, abantu tebalabe ng'emmere eyanguye mangu ne bagitya ng'ate kwega kiringa ekyamagero kibadde batasuubira. Malayika Raphael n'amugamba nti naye abantu baamanyira dde ebyamagero kuba batambudde ne Mukama, ate kirungi twanguwe kuba Mukama ayinza okuba ayina ebintu ebirala byagala okukola, kyavudde atugamba tukolagane babiri nga takimanyi nze ndi wa mwoyo. Mark n'agamba malayika Raphael n'amugamba kola nga bw'osazeewo gwe kyoyagala, naffe kijja kuba tekituyambye kuba emirimu mingi. Kati Mark ne Raphael ne bagenda mu ffumbiro ne basangayo mukazi wa Mark n'abaana be nga bakyafumba. Mukazi wa Mark n'agamba Mark n'amugamba emmere ekyali nnyingi ey'okufumba, emirimu gikyali mingi, abaana bakooye, wadde tulina abantu abatuyambako abalala, naye emmere nnyingi, emmere y'abantu bangi, obudde butukutte, essaawa zigenze, emmere tegenda kujja mu budde. Kati Mark n'agamba mukyala we n'abaana n'abalala bali bafumba n'abagamba mufulume mu ffumbiro mwe mugende mutuule, emmere tugireeta. Era mukyala wa Mark n'amugamba naffe mubadde mutuwonyeza kuba twakooye dda, obwedda tukola ate ng'emmere nnyingi. Kati Raphael n'ajja n'abagamba naye emmere yammwe ku mmeeza gye mugenda twagitaddewo dda, buli kimu ekiri n'abalala baatudde bali mu kulya. Ate Mark neewunya n'agamba emmere tuli mu gifumba ate eri ku mmeeza. Ne bagendayo ku mmeeza balabe, baasanga abantu abalala batudde batandise okulya, nabo ne batuula. Kakati Mark n'ajja awali Raphael n'amugamba naye tubadde ffenna, sikulabyeko bw'otegeka mmere, sikulabyeko bw'ofumba, ekintu ekyo kikoze otya? Laba amazima abantu bali mu kulya bonna bonna, kyokka nga twabadde twakatandika okwogera ku kutegeka emmere n'okutegeka emmeeza. Malayika wa Mukama Raphael n'amugamba nti nze jjukira ndi mwoyo, ndi muntu wa mu ggulu, ate Mukama wange kyaŋŋambye nina okituukiriza mu bwangu. Mark n'agamba malayika wa Katonda Raphael n'amugamba mu butuufu mbadde njagala ombuulireko ekintu ekyo kikoze otya, emmere okubanga yayidde dda ng'eri ku mmeeza ng'abantu bali mu kulya, obwangu obwo nga sibutegedde, ate tonnavaako wendi, obwedda tutambula ffenna era nga twogera ffenna, mazima laba obwedda tuli wano. Archangel Raphael n'amugamba nti muganda wange tuula,
tusooke tulye, nja kukubuulira byonna. Mark n'amugamba nti muganda wange era mukwano gwange ow'omu ggulu, sigenda kulya ekintu kyonna okumala ennaku 3 okutuuka ng'ombuulidde era n'onyonyonnyola ekintu ekyo engeri gye kikoleddwamu, nange n'enjiga engeri gye kikolebwamu. Era Angel Raphael n'amugamba tutuule tumale okulya, tujja kufuna obudde nga tumaze okulya, nja kukubuulira buli kimu, ojja kubuuza buli kimu ky'oyagala, tugenda kutuula wamu twogere. Era Angel Raphael n'akwata ekyennyanja n'akiwa Mark, ne batuula ne balya, era bo baalira mu ffumbiro. Raphael ne Mark baalira mu ffumbiro, tebagenda eri ku mmeeza, baalira bonna mu ffumbiro ng'ebanyumya. Era bwe baali bamaze okulya, Mark n'agamba Angel Raphael n'amugamba naye tonnambuulira, wansuubiza nti ogenda kumbuulira ekintu ekyo engeri gye kyakoleddwamu, n'ofumba emmere mu bwangu ate n'ogiteeka ku mmeeza abantu ne batandika okulya. Angel Raphael n'amugamba muganda wange era omugoberezi wa Mukama waffe Yesu Kristo, nja kukubuulira buli kimu, naye newe naaba nkunnyonnyodde buli kimu, amazima kigenda kusigala nga kyamagero gy'oli, kubanga tonnaba kubatizibwa na Mwoyo Mutukuvu okuva mu ggulu. Omwoyo Mutukuvu waanajja mu gwe naye ne mubeera muntu omu, ojja kutegeera buli kimu nga sisoose na kunnyonnyola, era tekijja kulabika nga kyamagero gy'oli. Sooka olindeko omale okubatizibwa n'Omwoyo Mutukuvu, ojja kutegeera buli kimu, osooka obeera omuntu ow'omwoyo. Wonaabeera ow'omwoyo ojja kutegeera ebintu eby'omwoyo. Era malayika Raphael n'agamba Mark n'amugamba ne soul ekuze mu butuufu bwayo ng'etuukiridde tesobola kutegeera bya mwoyo, wabula erina okufuna spirit munda mu yo, yesobola ogitegeezaako katono, olwo soul n'eryoka etegeera ekyo ekigiweereddwa spirit. Naye engeri gy'osabye tuyagala otegeereko akatono. Angel Raphael n'agamba Mark n'amugamba tunula awakwetoolodde, tunuulira, ddamu otunuulire abantu bonna batudde ku mmeeza abali mu kulya emmere ne Mukama waffe. Mark n'afuluma ebweru n'abeetegereza abantu abatudde ku mmeeza ne Mukama waffe Yesu Kristo nga bali mu kulya emmere. Mark agenda okulaba nga waliwo abalenzi bangi abafaanana Raphael nga bajja basaavinga emmere, nga bajjawo amasowaani. Agenda okulaba nga badduka bagenda mu nnyanja baleeta n'ebyennyanja, bayingira mangu mu ffumbiro nga babifumba nga babitwala ku mmeeza, nga bangi nga bali bize nga bakola, ate nga Raphael atudde wano naye. Era Raphael n'amugamba ndowooza olabye muganda wange, ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu mwoyo by'otasobola kulaba, ate nga bikolebwa ku bwangu bwa njawulo, si bwa nsi yammwe eno. Obwangu bwa myoyo, mu nsi y'omwoyo waliwo obwangu bwa njawulo n'ensi yammwe eno, era oba tosobola kulaba mu mwoyo nga toli muntu wa mwoyo, tosobola kutegeera bya mwoyo. Era Raphael n'amugamba nti kaakati ndowooza okirabye muganda wange era omugoberezi wa Mukama waffe Yesu Kristo. N'amugamba nti nze ndi mwoyo era ndi muntu wa mu ggulu. Omwoyo gwonna gusobola okukozesa ekintu kyonna ekyatondebwa ku nsi era tewali kiyinza kigaana. Ate n'ekirala nze ndi Archangel. Mukama yampa abayambi, emyoyo emirala eginyambako singa mbanna kye neetaaze, era nga gibeera girindiridde okusalawo kwange n'ekiragiro kyange. Era Raphael n'agamba Mark n'amugamba ekintu kyonna kyonna Mukama akimpa we mba nkimusabye. Yampa abayambi era bakola kyonna kyonna kye mba mbasabye, okusinga nammwe abantu b'ensi kye muyinza okulowooza. Ebintu byonna by'olaba emmere gye bali mu kulya byonna byakolebwa dda, wabula bituukiriziddwa olwaleero. Ebintu byonna by'olaba ku nsi byaliwo era Mukama yabikola dda, wabula butuukirizibwa. Y'ensonga lwaki Mukama asobola okulaga ebijja okubaawo, kubanga byaliwo. Era Archangel Raphael n'agamba Mark n'amugamba ku lusozi
walaba Mukama engeri gye yatonda endogoyi, mu maaso go walaba buli kimu, era weebityo n'ebintu ebisigadde byonna weebityo we bitondebwa. Archangel Raphael n'amugamba, bw'onaabeera ow'omwoyo, ebintu by'olowooza munda mu ggwe birina emyoyo emirala egijja okuwulira ekyo ky'olowoozezza, bigende bikola ekyo, kubanga ggwe ne Mwoyo Mutukuvu mujja kubeera muntu omu. Era Archangel n'abuuza Mark n'amugamba, mukwano gwange, kansuubire ekyo kirina ekitono nnyo kye kiyinza okukuyambako okutegeera, sigenda kukubuulira kirala. Era n'amugamba, mukwano gwange, tobuuza kintu kirala okuggyako ggwe kennyini ng'osoose n'ofuuka omwoyo, olwo ojja kutegeera eby'omwoyo, ojja kutegeera ebisingako awo ggwe kennyini ng'oli mwoyo. Naye tewali kitonde kyonna kiyinza kyo ku kyo kufuna munda mu kyo omwoyo gwa Mukama Katonda, okumanya n'okutegeera okw'omwoyo. Okitegeera muganda wange? Obitegedde muganda wange Mark? Era Mark ne yeebaza Archangel Raphael n'amugamba, weebale nnyo mukwano gwange, mazima mu mutima gwange ndi mumativu n'okunnyonnyola n'okubigambo byonna by'ombuulidde, era nzikiriza mazima nti Mukama akukkiriza okukola buli kimu, era mu linnya lya Mukama buli kimu kisoboka. Mark n'agamba Archangel Raphael n'amugamba, naye mu nsi yaffe eno sirowooza nti esobola okubeera ensi ey'omwoyo yonna, ey'ensi eyammwe gye mugamba nti kibeere era ne kiba. Mark n'amugamba, eno ensi yaffe buli kimu kisooka kutegekebwa okumala ebbanga ddene, era kumpi tekisoboka ekintu kyonna okubeerawo bubeezi mu mangu ago nga tewamaze kutegekebwa. Era Mark n'agamba Archangel Raphael n'amugamba, ekintu kyonna kakubeere kukula kikula mpola, kakubeere kuvunda ekintu kivunda mpola mpola. N'amugamba, naye waliwo ebibeerawo mu bwangu ng'okumyansa kw'eggulu, kubeerawo ate ne kuvaawo mangu. Mark n'agamba malayika n'amugamba, naye mu nsi yaffe eno buli kimu kyetaaga obudde, muganda wange, mukwano gwange ow'omu ggulu. Era Mark n'agamba Raphael, ndowooza olabe nti ekintu ky'ombuulidde nkitegedde n'okusinga w'olowooza, si bwe kiri? Archangel Raphael n'addamu ng'aseka n'amugamba, otegeddeko ekitono, naye era okyali ku luguudo lukyamu, naye ngenda kuwa ekyokulabirako ekijja okuba kye kikuyigiriza mu bujjuvu. Malayika n'agamba Mark, tunuulira mu kifo wonna awakwetoolodde, funa ekifo kyonna ky'oyagala, obeeko omuti ogw'ebibala by'oyagala, ombuulire sayizi, ombuulire weyagala gufaanane, ombuulire ekika kya bibala ki, nja kuyita omuti ogwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, gujja kubeerawo era gwetondewo ogulabe, era nga tewali kijja kusangula omuti ogwo gwe tunaaba tutaddewo ne wanaayitawo emyaka 1000, wajja kubeerawo ekiraga nti omuti gwaliwo. Era ku kino Mark n'asanyuka nnyo n'agamba, mazima ekyo kyogedde kijja kunkakasa era kijja kunjigiriza, bwe mba nga nze kusalawo kwange nze nsazewo kiki kye njagala. Era Mark n'amugamba, naye ebintu byonna ogambe byaliwo, ekitegeeza n'omuti guyinza okuba gwaliwo nga gulina kubeerawo, nga mu mwoyo ogulabye nti wano walina okubeerawo omuti era ogw'ebibala. Malayika Raphael n'amugamba nti omuntu yenna waweebwa okusalawo mu mutima gwo, Katonda yakuwa okusalawo, kubanga watondebwa mu kifaananyi era mu kikula kya Katonda. Ekyo ky'osalawo mu mutima gwo kisobola okubeerawo awatali kuteekateekebwa kwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era Archangel Raphael n'amugamba, saba ekyo kyonna ky'oyagala, Mukama ajja kikola ng'ayita mu nze, oba ye kennyini ku lulwe ajja kikola. Gwe saba omuti ogw'ebibala gw'oyagala. Era ku ekyo Mark n'asooka asiriikirira katono nnyo, oluvannyuma n'agamba, naye lwaki gulina kubeera muti, ate mu butanwa nga sigenderedde wennonda ekintu ekirala ogutali muti? Malayika Raphael n'amugamba, ekintu kyonna ky'osaba kijja kukolebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ku kino Mark n'asooka asiriikirira, n'abaako kye yalowoozaako, n'agamba, naye oba naaba nkusabye kingi nnyo,
oba nsabe kyenjagala. Archangel Raphael n'amugamba kyonna ky'osaba kijja kukolebwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Awo Maaka n'ayogera n'amugamba mbadde njagala ennyumba endala abantu we basobola okusula, kuba nina abantu bangi, abantu abatambudde ne Mukama waffe Yesu Kristo, abantu bonna abali mu kulya emmere beetaaga awantu w'okusula walungi nga tebeenyiga, we baliira walungi, emiti emirungi, omuddo omulungi we batuula. Mbadde njagala ennyumba endala ng'eriko ennimiro, ensolo z'ennunda, ng'erimu n'omugga ogw'amazzi nga gayita mu nnimiro. Era ku ekyo malayika Raphael n'amugamba naye mukwano gwange ekyo tosabye kinene nnyo. Omuwandiisi era omuweereza wa Mukama Mark n'aseka n'agamba aha, olabye mukwano gwange ow'omu ggulu, olabye wenkukutte nga teweetegese, wagambye buli kimu kisoboka. Awo Mark n'amugamba naye sagala nkukako ekintu kyonna muganda wange ow'omu ggulu, kyonna ky'osobola okukola ekyamagero ky'oba okola, kino kyensabye kireke. Era Archangel Raphael n'addamu n'amugamba nti kigenda kukolebwa nga bw'osabye, era mu bujjuvu bwakyo nga bw'okyogedde bwe kigenda okukolebwa. Archangel Raphael n'agamba Mark n'amugamba tunulako wali ku ludda luli, waliwo ennyumba eriwo, genda ogyetegereze olabe oba yeeyo ennyumba gy'olowoozezzaako era gy'olina mu birowoozo. Mark agenda okutunula ku ludda olw'ekyengulu ng'alaba ennyumba ennungi gy'alina mu birowoozo. Mark yadduka misinde n'atuukirira ennyumba alabe oba ddala ennyumba yeeyo. Yali agenda, Archangel Raphael n'amugamba naye bw'otuukayo ennyumba nga si yeeyo, weetegereze olabe buli kimu kikyayinza okukyusibwa, enkya bujja kuba buyise, tuyinza okuba nga tetuli wano. Era Mark n'adduka emisinde n'agenda ku nnyumba n'agyetegereza ng'ennyumba erina ennimiro, nga waliwo omugga ogw'amazzi oguyita mu nnimiro. N'ayingira munda mu nnyumba, oluggi nga lwa zaabu nga lumasaamasa. Ennyumba yalimu ebisenge ebinene 18, ku ebyo kuliko ebisenge 5 ebinene eby'abantu we bayinza okutuula ne bawummuliramu. Ennyumba yaliko awayinza okuterekerwa ebyo ebivudde mu nnimiro. Ennyumba yaliko awaterekerwa amazzi ag'okunywa amalungi. Ennyumba yalina amadirisa nga manene nnyo. Ennyumba yalina enzigi nga zaakolebwa mu mbaawo ezisinga obulungi. Era ennyumba emmanju waliyo ebisibo by'ensolo ebika eby'enjawulo. Era ennyumba yali yeetooloddwa emiti egy'ebibala ebirungi, ng'era ebibala byonna byali byengedde. Era waliwo n'emigga emirala waliwo n'emigga emirala emitonotono egyaliwo egy'amazzi agawonya, omugga ogumu nga guwonya obulwadde obwakwata mu bulago, era omugga omulala gwali guwonya ebigenge. Mark bwe yatunuulira ennyumba eno yatwala kumpi ssaawa nnamba ng'atunuulira buli kimu ekiri mu nnyumba, nga yeetooloola ennyumba n'addamu. N'akomawo awali Archangel Raphael nga engalo ze azitadde mu maaso ge. N'amugamba naye ndi mu kuloota oba eno ennyumba ya ddala, tobeera nga ontadde mu tulo era n'onteeka mu kirooto. Mark n'addamu n'abuuza Archangel Raphael n'amugamba eno ennyumba ya ddala oba ndi mu kuloota. Era bino Mark yabyogera ng'alinga alimu ne kamunguluze. N'amugamba oba ndi mu kufuna ekirooto ekirungi Mukama kyampadde, omukisa ogw'ekirooto. Archangel Raphael n'amugamba naye muganda wange Omuroman, olina okubuusabuusa, singa kino kibadde kirooto ebintu ebyo byalibadde tebikyaliwo. N'amugamba genda oyite mukyalawo n'abaana bo, nabo bayingire mu nnyumba bagikebere bulungi bagyetegereze, olwo bajja kujja bakuzuukuse mu kirooto kyo. Era ku ekyo Mark n'awugganira waggulu n'agamba ennyumba ya ddala, ennyumba ya ddala. Era n'abuuza Archangel Raphael n'amugamba naye ddala ennyumba eno enaawangaala. Archangel Raphael n'amugamba nakubulidde mu ntandikwa nti Mukama kyakuwadde kigenda kuwangaala emyaka 10,
okuggyako emiti egy'ebibala n'ensolo n'ebirime tebijja kutuusa myaka egyo, naye buli kintu ekizimbiddwa n'amayinja ne wanayitawo emyaka 1000 wagenda kubawo obubonero obulaga nti ennyumba eno yaliwo. Era Archangel Raphael n'agamba Mark, naye nkusaba ekintu kimu muganda wange, genda ewa Mukama waffe Yesu Kristo omwebaze omukisa guno gwakuwadde, omwebaze ekirabo kino kyakuwadde. Era ku ekyo Mark yadduka misinde, yali tannatuuka wali Mukama waffe Yesu Kristo nga Mukama waffe yategedde dda Mark kyazze omugamba. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba, omuweereza wange omulungi, ekirabo ekyennyumba kibadde kiggwanira, tusuze mu nnyumba yo, kati olunaku lwa 8 otuwadde ebyokulya, otuwadde amazzi, otulabiridde bulungi, era ekirabo kino kikusaanidde. Era Mukama waffe n'abuulira Mark n'amugamba, naye ennyumba eno nga bw'ogifunye ku bwereere okuva ewa Katonda, n'amugamba olina okwanirizanga abaavu, oyo atalina tomusasuza kusula mu nnyumba eno, oyo atalina kyakulya muleke ajjaalye, oyo atalina wakusula muleke ajja asule. Era n'amugamba olyaniriza oyo omwavu n'omuwa ekyokulya nga tasasudde, n'oyaniriza oyo atalina wakusula n'omuwa w'okusula, ojja kuba obikoledde nze. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda mu maaso n'okubuulira Mark n'amugamba nti byonna Mukama by'akoledde, tobisabirangako amagoba. N'amugamba wabula oweereddwa ku bwereere, wabula buulira abalala ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo. Era Mark n'akomawo ewa Raphael n'amugamba, naye nfunye omukisa gw'amaanyi, singa Mukama abadde abeerera ddala mu nnyumba eno n'atava wano ne mutava wano. Archangel Raphael n'agamba Mark n'amugamba, Mukama waffe ne wanaabanga ekiseera kituuse n'avaawo nga temukyamulaba ku maaso, ajja kukomangawo yeerage eri abantu be. Era Mark n'abuuza Raphael n'amugamba, naye abantu abalala banaalowooza ki ku nnyumba eno? Ennyumba tebaddeewo era tebandabye nga ngizimba. Archangel Raphael n'amugamba, weebaze Mukama kubanga akulonze, yeeraze gy'oli, olabye ebyamagero, olabye okwagala kwe, weebaze Katonda. Era Raphael n'amugamba nti Mukama agenda kusigala alaba abaana be ng'abakyalira emyaka gyonna, ebiseera byonna ajja kusigala alaba abaana be, naye ensi yonna tegenda mutegeera, wabula abo bokka abaana be be bajja omulabanga, kaabenga azze ne yeeyoleka mu kigambo, oba ye nga ye ne bamulabako akaseera akatono. Archangel Raphael n'amugamba nti abo bokka abaana be be bagenda omutegeera, era be bajja omulaba, be bajja omuwulira, era agenda kusigala nga yeeyoleka ng'akola ebyamagero eri abaana be bokka, kubanga ensi teyamumanya. Mukama bakuume akagera ako n'obulala abanaagenda mu ggulu. Bw'oba ng'owulira ebigambo bino nga weesanze ng'otuuse mu ggulu, kuba buli omu Mukama yamutegekera olunaku lwe, osobola okubuuza nga wakatuuka, oba olabye malayika oba olabye ani, kyonna kye wali owulidde ku audio buno nga kya mu ggulu. Gwe kasita otandika okukyogerako, Mukama kasita akireeta mu birowoozo byo n'okijjukira, mazima bagenda kukubulira mu butuufu bwakyo. Mark ojja mulaba, Archangel Raphael ojja mulaba, Mukama waffe Yesu Kristo ojja mulaba, ne bangi abaaliwo nga mukazi wa Mark, abaana be bangi abaaliwo, ojja kuba omanya ebintu ebirala bingi. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tuve mu kibi. We tukuuma ekibi munda mu ffe, Mukama tagenda kweyoleka gye tuli. We tukuuma ekibi munda mu ffe, tetugenda kuwulira ddoboozi lye. Oyo anoonya Mukama agenda muzuula, amunoonya mu mazima. Mukama tanoonya oyo yekka awuliriza obuwuliza ekigambo kye, atusoma. Okuwuliriza ekigambo kirungi era n'okisoma kirungi, naye Mukama anoonya oyo agenda okuteeka mu nkola ebyo by'atulagira: okwagala muliraanwo, okusonyiwa buli muntu, obutatunuulira nsobi z'abalala, okuyamba abo abatalina, abaavu n'obayamba, n'oyamba gwe nga tonoonya gwe kennyini w'ofunira, wabula oli gw'oyamba nga y'afunamu.
obutatambulira mu kibi, okuwuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda mu mutima gwo, Mukama ky'aggamba n'okikola, abo Mukama b'anoonya, abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Gwe n'obeera mu mutima gwo ng'olina Mukama agenda kukuwa ebyama obeere ggwe ng'obimanyi ggwe naye, kuba naye mu mutima gwo okkiriza okukuuma ebyo by'ayagala mu mutima gwo, nga weewala okutambulira mu kibi, nga weewala ebirowoozo bye butalowooza kintu kikyamu, kubanga ekikyamu kyonna kye tulowooza tuba tukikoze. Kuba bw'olowooza ekikyamu kitegeeza tofunye mukisa gukikola, naye oba kufuna mukisa waali kikoze. Ensonga lwaki ekirowoozo ekikyamu tokikkiriza kubeera munda mu ggwe, kigoberewo mu linnya lya Yesu Kristo. Wuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda mu mutima gwo, akulaga ekituufu eky'okukola ky'oba okola. Togoberera abantu bansi, togoberera byamagero, togenda mu kyakirwa byamagero. Mukama ajja kukomawo ku ssaawa gye tutamanyi, onaaba weeteeseteese. Eggulu lya ddala, Geyena ya ddala, sitaani ya ddala, sitaani wa ddala. Towa sitaani mukisa, omukisa gwonna gwowa sitaani agenda gukozesa. Sitaani w'omuwa eddakiika emu agenda kutwala mwaka, era ajja kutwala mwoyo gwo. Tambulira mu butuukirivu, sinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire. Mukama bakuume.